mba tuddayo wali ko Kampala ajangu tukube abamediani ng'omuntu omu abamediani bw'obwavu abamediani bw'obutawasa abamediani bw'obutagagawala abamediani abakulemeseza okubanga buli kaluke wesimbawo konna bakakubbako oba awo bakakuwangulako bonna abo betugenda okubanga tusabira wali Kampala Senior Secondary School sande kubanga osubwa njagala ne kantandike n'omugenyi yabasooka obuuza ku bantu ate tufe tukola wano ena tuli badde tukola wano amwe abantu babalabyeko nnyo wano Ibrahim nze mugenyi wano ku bantu omulungi omulabi wa KTV wasizeyo otya nno webale nnyo webale ddala okubanga okuumira ku mukutu guno gaggadde obwa KTV naffe ndiye tubeere ku Sport FM tubagoberera tuba tubalaba njagala okwebaza emirimu gyonna gy'otuusizaako engalo manyi mwakedde dda emirimu gyammwe egitali gimu gye mukolera mwebale nnyo njagala okusasira abafunye ebizibu ebitali bimu mu sabbiiti ebadde nnene nnyo mulimu abalwadde mulimu abaviiriddwako abaabwe Mwami Ssebugenyi naddala walabye accident dekabusi yabadde ye Bugiri nagirabye y'amatalo nnyo ya taxi abantu baffe 10 ddamba ne batuvaako mu kaseera akatono ennyo bwe katyo era wano munawe ojja okusinzirya okubanga nga nkubira omulanga abagoba b'ebidduka bonna mu kaseera ako naddala tuli mu nnaku enkulu bane muvuge n'obwegendereza tovuga kapaalo ate munange kati yasinga okussa ate weewunje Mwami Ssebugenyi nti niwobanga ovuze kapaalo nange avuze empolampola mwenna mutuuka gwonna avuze akapaalo ng'ofunye ekyansi Katonda n'akuyamba n'otuuka mirembe niwe oyinza okuba n'otatuuka naye singa oba otuuse ffenna tukola ki so tutuuka nze Hakimu Biru emirimu gyange gikolerawo omusumba Pastor Peter Sematimba ku Sparo FM awo ndowooza bafune nerendo gundi y'ababodaboda gye boogerako eriwa bave ku ndowooza ababodaboda gye boogerako okulwa ku kkubo ndwe mulago nti ndowooza y'abantu ba myaka egyedda naye ku mulembe guno tekiyinza kwogera mu njogera efaanana bwetyo kale njuki kale nange omulabi wa KTV nkubuuzaako era nenkwebaza gy'otuusaako engalo wiiki tebadde nnyangu nga bw'okyogeddeko accident zifusa accident era nakunyonyolako wano omuwala Nalugwa Faustin ow'ebyemizannyo naddala ku ttiimu ya Shimaroons yagenda mu maaso n'afuna akabenje abantu bavuga bubi abantu bapakuka abantu banoonya ssente za kubayisa mu ggandaalo lino n'olwekyo gwe naddala ng'oli ku kkubo wegendereza omuntu akuvuga oba nga akuvugira ku booda owa takisi osobola okumuwa amateeka waba batwala speed kubanga kana kaseera buseera tulina kayitamu ate ne tuyingira omwaka omujja nga tuli balamu abatulaba mwenna mwebale nnyo okutugoberera n'okutulaba nyala okwebaza nnyo Bishop Dr. Livingstone Kiganda ne maama ennaku ezo ssebo naliko nawayaamuko ne omusumba era essanyu lyali ly'amaanyi ssebo Bishop nkwebaza olw'okukola ddala ekiyitibwa ministry omanyi ministry sikwe kubeera katuuti kokka naye n'okuwa abantu bano audience nakyo kyamaanyi era nkwebaliza ddala ssebo aloozi waliwo kwa audience nga tumusabye ssente iba nani Kadubeyo Rozi okuma audience aya shoye cyari simanyi kale katugende luterevu Rozio njagala ntandike nawe ku nsonga za mukulu Mathias Walukaga okugibwa mu kalulu akakiiko ebikona kagamba empapula ze yali teziwira yalina okubanga asoose kutikkirwa okulaba nga certificate eno gye yawaayo eba valid ekigenda maaso mu ekigenda maaso kyekituufu ekyo kyolaba certificate ye olupapula luno Walukaga lwe yafuna ebigezo bino babikolera essaawa zibeezi pass average yayo eri maaka 5 bw'ofuna maaka 5 obeera oyita osobola bagikuwa naye nga ogikozesa okukuyambako okufuna equivalent ku senior 6 kakati by the time of nomination obuzibu Walukaga bwe yafunye baadivaiza bwe tebamuwabula bulungi
ekyo kimu ndowooza ekituufu baadvisor be bannamateeka abe ate be yavaawo advisor asobola okuba nga si munnamateeka advisor asobola okuba omuntu omulala naye ebbaluwa eno bw'omala ogifuna ebeera equivalent tebeera equivalent to senior 6 wabula ekuwa pass ebeera ekugirawo omulyango ogugenda okukola ekiri equivalent oba nekisingawo kakati babadde bagamba nti genotafire gye yakozesa na biki kitwale nti kituufu bw'aba nga yakozesa eyo bwe yaddamu okusaba akalulu yaleeta eyo obuzibu obuli kuwalukaga buli nti ebbaluwa gye yakozesezza okubeera nominated kati mu mateeka ate nga kyekituufu manyi kino ekintu kirimu ebintu bibiri kirimu ebyobufuzi nekibaamu n'amateeka kakati walukaga yasetinze precedence ne bosi woono yaliko mbaka wa Busiro nedda tetuli ku facts yaliko mbaka wa Busiro South era naye yakukuta mpola n'afuna ebbaluwa eyo olw'okuba nti yali muntu wa state kyekyamubeeza mu parliament okitegeera baluwa kyogamba tekola ndowooza ekituufu kiriwo ekiti Walukaga impapula yazifuna obudde bugenzi nedda zikkirizibwa isirandi zigobye naye yazifuna nedda muleke kuwabula isi tekkirizibwa kakasa nti bakino kituufu basi kituufu isi kyekola naddala bano returning officer kati ng'owewa kiso oleeta ekipapula kyo walaba nti amanya geegamu ne wana amanya gakorespondinga ng'akuba mu stamp what and what ne National Council of Higher Education yakikosa Walukaga ekisooka ebbaluwa ne bwe yanibadde ntuufu kale pasenga gwe bw'okyogera tewali awakana nti ebbaluwa si ntuufu kyetugamba ebbaluwa eba ntuufu nga Walukaga amaze okufuna degree oba diploma bw'amala ofuna degree ne waba takozesezza ebbaluwa eyo degree yokka ebeemukakasa okubeera nti ddala yasoma naye kati ekiriwo essaawa zino Walukaga yakozesa ebbaluwa ekisooka ya expiringa mu June ow'omwaka guno n'abeera nominated mu mwezi ogwa 25 gwa 10 okitegeera yensonga lwaki nti ye n'okukukuta yakukuta okuyingira akakiiko k'ebyokulonda we kaali kanominatingibwa ye yayingirayo saawa 2 ez'okumakya n'afulumayo ku 10 nga bamunominatinga 8 gomanye ekyaliwaawo kakati tukkirize tugaane ebbaluwa ne baya myaka 2 naye eggwako nga tonayingira university n'ebbaluwa nti gigifula kubeera equivalent to senior 6 eba equivalent singa oba ogenze n'osoma ekirala ekintu kya Walukaga kino kirimu ebintu by'ebyobufuzi ne kibaamu n'etteeka ebyobufuzi teri muwagizi wa Walukaga agenda kukkiriza nti ddala omuntu we baamugye mu kalulu nga talina lwa bitabo nga talina bitabo ate kino kimukuba wonna political career yakigisse kkiriza gaana political career yakigisse kugambye political career yakigisse ne bw'anaakoma bajja kugamba gwe watufera ebitabo luli political career ye kati yeebeerwedde awo ne bwage era nze kyenyinza omusaba ekisooka ekya kkooti kyesonyiwe kubanga ogenda kuyimba emyaka 10 ng'osasula abantu omuli neyamuwangula neyamututte mu kakiiko ekirala ebbaluwa yali nominated yali expiring by the time of nomination ensobi gye yakola n'akozesa ebbaluwa eyo yennyini n'agireeta okubeera nominated Walukaga yalina kukola ki bw'abanga student ku St. Lawrence University kyeneekakasa obulungi yanibadde agenda ku St. Lawrence University ne bakwata ebigezo bya first semester ne first year second semester ebigezo ebyo ne bamuwa recommendation tetunatuukaawo ng'omukulembeze eyategeera nti nja kwesimba 2006 ebbanga eryo lyonna yali alinda ki because yali alozezzaako kuba meeya ebya meeya n'oba olina pitwalk ogenda nansi kyenkugamba otegedde kyogendamu otegedde kyogendamu yali wafiri kakati obwa meeya n'oba olina kyogenda naye kino era kirina okusooka nekiddamu babaka baffe aba parliament omanyi politics kintu kinene nnyo ssebugenyi okimanyi politics yeddukanya eggwanga politics is the discipline of the society politics ekwata ku musawo ekwata ku engineer ekwata ku pilot
ekwata kuwa amawulire politics yesalawo ne sente mekazo ino ba mu nsawo nazo lozi yosoko simbe wakati nditsoko lindeko mali ngenda kwogera obudde njuki ensonga za Walukaga okusobola kwa byonna twali wano nga bakagaba kaadi ezo navaine nkola sitini neŋŋamba nti katusuubire akakiiko aka NUP akabyokulonda kakoze ensalawo entuufu ne katunuulira ebiwandiiko by'abakulu naddala abaasunsuddwa ekyawalukaga ensi teyakyekanze ensi teyakyekanze kubanga luvuvu mu lwayitingana nti Walukaga ateeka okuba terina ki ekiwandiiko ekiwandiiko kyeyakozesa okugenda okwewandiisa mu electoral commission lyalinga eryato eryamutwala mu university era university eri we yali emuwa eya IU nga tukwadde ekiwandiiko kino naye kikuyambako okudrivinga okutuusa okugenda okwewandiisa okusoma degree tebamunnyonnyola kumugamba nti kino ekiwandiiko kisaba mulimu era tebamunnyonnyola kumugamba nti kino ekiwandiiko kino ekiyinza okuyamba noyitawo neweesimbawo singa babeera bakusabye minimum qualifications. Kale kangendeko mu bulango katono bwenkomawo atenga kati oba oliawo ensonga z'ebitabo zalese mu kigoyo wezimu mukulu wa Kim yagala nsooke ntandike naawe ensonga za Walukaga oyinza zogerako ki Walukaga nze era namusaaliddwako nnyo egwo namulabye bambi ne kavire keyakoze nga n'ebyengenge bimuyitamu ngamba omusajja olwebyo yakola press conference yasooka yagamba nzibu mulaba ndi mugumu kalo keyakoze ng'agamba bannamateeka ngenda nnoonya sente za bannamateeka wakalabye nakalaye nange butonga ngali agamba oli kyokutampa kaadi sente kinnumye nali ndabyeko abafere mu nsi ne bannamateeka bafere genda mu maaso bannamateeka bafere nze nkubuulira okufaamirako nammwe ndi mulonzi ndi mu Busiro East enondereyo ewange wali Bukenda kati tuli mu Kyengera Town Council era nze mbadde ndaba ekiri ku ground nga ground Walukaga w'amaanyi nnyo teri n'omu abadde na ground ya Walukaga anti okuba ne ground nga tolina qualification nakyo kirala era tubadde ne bacandidates 9 ab'amaanyi abalimu abadde basoundinga ennyo babadde 3 tugaye bana Walukaga Kiyimba mugano kadde waffe Magoola ne Honorable Segona kati bali abalala 5 kati bana abasigadde mu basigadde 3 era kati nze nga nkugamba nganze omulonzi ate munamawulire asuleeyo nina wendaba kati ate amaanyi wenda bwe bagazizza mwami Magoola tayinza mwami Magoola sebo nze ndi mutuuze mu kitundu nebyenkubuulira nze byenkubulira bijja ku ground kasali mu Busiro East sebo byenkugamba mbijja ku ground kubanga mwensula sawa zino abalonzi bamaze okulaba nti essuubi abadde abawalukaga bamaze okulaba nti essuubi ttono nnyo erya mwami Walukaga okudda mu kalulu ne bagamba mwami Magoola ono abadde waffe kakati katukole ki amaanyi katugazze wali era oteewuunya mwami Ssebugenyi nga mwami Magoola naye mwasusenyo ate era nze nga bwendaba akalulu kano NUP principal statement yakola yali nnungi n'agamba ffe tunaba independent yona gwe twendosinze ebyo sawa nti bikyayinza kukola waliwo ekiriwo ate nga kimenyawo mu Buganda wano weetaaga omuntu kati sawa n'okumenya statement yagambe kubanga of course nagwe nawe ne bannange bano mukimanyi bulungi nsi kyakwekwekerera principal tayagala mwami Segona addemu kulyaki kalulwako ekifo ekyo ate tayinza kwagaliza agi Kiyimba NRM ate era tajja kwagalizaani kosi beebo abasatu abasigadde kati ng'amaanyi option endala gy'alina kwenda osinga wa independent naye ng'ekirimu
nti waba mwende osinze akikola bakikolanga bo oli wagenda parliament tebamulinaako maanyi kubanga yagendayo nga independent naye Akim twalaba akakiiko k'NUP aka electoral commission nga katuuka n'okwongezaayo k'ennaku ezimu eza vetting naye nga kagamba nti obuzibu bwonna bwali buvudde nti abakulembeze abagala okwesimbawo tebaleese empapula naye ate webanga baleese empapula ezifaanagana bwezi oli kuwalukaga ne waliwo n'abalabe bayinza okuba nze kyenda obuzibu bwagaawa ground eno gye batya oba bagabisa mikono ebiri katukuwe naye bagenda kukuba naye naffe tetulina kyakukolera kyenalaba mu kyo bayinza okuba nga nabo batumizibwa bayinza okuba akakiiko nako kagulirirwa nga tebaba naye nga bakatumiza nga kalowooza nti ebintu byawalukagga bino byaleese bituufu nekiyita ku bannamateeka abo bonna emulabaloya bajoni besebuufu abaali mu kakiiko ako basajja bannamateeka ne neebuuza ekintu kino tebamuwabula mwami Walukagga nti munnange ekintu kino tekikuyisaawo kati nno mwami Walukagga engeri ziri ezi bbiri eziiza omumuddisa mu kalulu kano zezokka era singa zonna ziba ziyiise teri chance kubanga kino ekipapula kyalina tekimuyisaawo number 1 singa mwami Walukagga singa kooti wadde nga nazo akabajjuka bagenda mu luwummula nga 15 basuubira okudda banga 5 January okiwulira nakakome kawedde okkubwa nga kawedde 5 January tugenda kulonda nga 15 ennaku 10 kati akabanga akaliwo bano byekugamba singa kooti eyo yanguyiriza nnyo omusango guno naafuna kyagwanguyiriza ate negusala bweti ne bakikyusaamu kutandika ku mwami Walukagga mukiriwo nti isoko ulirize mwami Seroziyo nkulaga yakulaga munabusiro south munabusiro east munangi aliyo nga nze siri muwagizi wa Walukagga naye nga awagira Walukagga agikimba omagala kyemulaga esubi wali no diteeka okulabika nga omuntu wakomawo number 1 singa kooti ekomawo netaputa ekipapula ekyo negamba okay kusinzira tukiraba kale katumuleka agende mu maaso kooti ne bamwe ndije ekirabamu eyenjawulo n'ekimukisa naye nga nkugamba ekyo kiri 1% esubiri 1% kakati eriri ku 98% Walukagga okuba nti ate okusoma ebbanga liweddeyo netubula myaka 5 tegirwa ati mpubalya mu kaseera katuli mu kutunuulira okuva ekiwandiiko ekyafulumye bagange ennaku z'omwezi 12 anti wulira ekirwaseegenda soka amoleta ekyokubiri anti kyenkubalira sikuddayo kusoma ekyo kirala mutonda kuwedde leero 12 mwami Sebugenyi balina okuwa obululu mu ggwanga bujje anti mwami Sebugenyi kyendi mu kubalya mu kaseera kano mbalaka nnaku zino ze tulimu leero ziri mmeka 12 tegeza kote jakola paka nga 17 izo 17 okutuuka awo n'okuva wali nga 5 January okutuuka ku nnaku olw'okulonda wendi mu kubalira Walukagga wayinza okuba oba oli awo naddayo muki mu lwokaano lw'abagenda okulonda wate kumwongera ku maanyi njuki kakati ndi mu kumaliza nti kyansi ey'okubiri gye mugaye gyalinawo singa state ekifunamu interest etya bayinza okugamba Walukagga ono singa avaamu Sseggona ayinza okufuna emikisa gy'amaanyi egy'okuddayo mu paliamenti ate Sseggona ono egyaliwo ebitabo eddiru nnyingi z'abasuuzizza ayinza otukalubiriza kati abantu nga mwami Walukagga ayinza obutatuuka ku buzito bw'amaanyi nnyo buli obwa mwami Sseggona obusawo bukimu nakisawo omuzito gubuzito ne bagamba nti kooti mukole bwone bwoli addeyo mulokano bamuwaalye oli ayinza okubafuukira ekizibu ng'azeeyo mu paliamenti aleme kukola ki kudda njuki gyegyokka emikisa kale kati nabadde nkyali kakimuka ebyokulonda kanuupu kakolebwa omukyala Alieti Kimutayi Buganda ekolebwa Sebuufu John Mary bweba nga bituufu Walukagga nga ebiwandiiko bye tebiwera mwavayo mutegeeza eggwanga nti tutunuulidde nnyo era tweteeseteese bulungi okulaba nga tetuyisa omuntu yenna atalina mpapula zitawera bwabanga Walukagga talina mpapula zitawera yayitawa ekyokubiri yalina ground Secretary General Lois Lubongoya nateekako omukono oli musajja munnamateeka
y'omu ku baavudde n'atuula mu mawulire n'akola press conference bwe kiba nga Walukagga talina ntambula lwaki tumwesukira taliiyo lwaki tumwadvising ntumukumakuma amugamba nti ddayo oterere paka 2 mugumu ensonga endala akulira akakiiko k'ebyokulonda ye yatadde omukono ku kiwandiiko kino ekyawandukulidde Walukagga bamuyita Justice Byabakama ndowooza Rose ejja kunyambako Justice Byabakama yali atulamu High Court oba nga Court of Appeal High Court yali atula kakati ono omulamuzi tumujjako nti yesentebwa akakiiko by'okulonda yatunuulidde etteeka n'alisaitinga okugenda mu maaso n'okuteekako omukono sisuubira mulamuzi genda mu maaso nakukola kintu kyabujega nga tasoose kukyekenneenya okulaba n'agenda mu maaso najja Walukagga ate n'akakiiko kalina Nasifu Najja yagenda okutwala disitulikiti ye Wakiso ku agitwala National Unity Platform ate ani agenda muwangu tugere maazi ku National Unity Platform baabayita olunaku olusooka Walukagga nga amuyise Justice Byabakama Nasifu Najja agamba nti Justice Byabakama bwe baatuuka mu maaso ge ye yalinga looya ate w'abaana abakoze eki abawaabye yakweshoninga nnyo Walukagga oba okitegedde bulungi bano namusaba ennaku namugamba tusaba otuwemu ennaku nga 5 tudde twetegereza ebintu bino ne balooya baffe ne badde ne beetegereza kati omulamuzi ono nga bano bagenze mu maaso okujulira mu kooti eya High Court jjukira omulamuzi ono gye yali akola ki gye yali atuula tuli ku mpapula zino tuli ku mpapula omulamuzi yali akola ki gye yali atuula ng'osuubidde omulamuzi eyali atuula mu High Court ayinza okukola ensobi tuleka zino zonna other factors constant tugambe kale Justice Byabakama president yamulonda biki wa NRM biki naye omusubidde nti ayinza okukola ensobi era osubidde balamuzi banne bali abatuula mu High Court bayinza okusazaamu kino ekyono kyeyasazeewo nga bali ku ddala lyerimu ekyo nga tukitadde ku bbali ensonga endala lwaki esi tetekangawo omutendera nesooka neyita mu vetting ne vetting empapula zino ng'omuntu banamuwandiisa talina buyinza anti kakatera bateekawo tribunal talina buyinza okuluddeyo Mathias Walukagga yeyalutaininze Ssenyonyi si bya mpapula anti wulira kino kye tulimu Isa yajjayo Walukagga yennyini yeyalutaininze Ssenyonyi yeyalutaininze ne Rwashande nga Rwashande alina enzize ze yafuna naye kati ekya Rwashande kati kyongereko nze simuwagira soka oyindeko ekya Rwashande kati genderemu n'ekya Walukagga Rwashande before nomination yali amaze okutikibwa enkumba olimba I'm telling you fact Rwashande bamutikira nomination yagwanga lero Rwashande bamutikira musana bamutikira enkumba okay tukitwale bwe tutyo okimanyi nti asobola okuba nga yagenda enkumba najjayo transcript nagikozesa kati oli mutu kati ono kyekyambulemu bbala genda mu maaso kakati nga tukyali mu mbeera eyo eya Walukagga Hakim ayogedde ku bintu bibiri byalina okukola Walukagga Mathias musajja mulungi nnyo mu Katoliki era asokolendeko kati Hakim essubi lyayogedde erya kooti teririimu ekyokulala Walukagga essaawa zino ayinza omumuzza mu kalwali ogwo ssentebe w'NRM nti bwagenda mu kooti bwati simu egenda remu bangi badde mu opposition mu mpapula tebalina Owalubagga South yasooka sikatolubwamu yali ayina empapula teyaliyo Segini yali ayina empapula
kakati waliwo ne wematching east ye Alan ekituufu gundi gye yasayininga affidavit gye yasayininga ya 2016 empapula yalaga nti eza ali nganda mulya nyama yatula 2014 kati oyo naye alina omuyambo osigala mu kalulu alina kuba ssentebe w'NRM obadde omalayo ngiki National Council of Higher Education erina okuvaayo nayo neetekawo okuwabula okwa ye nayo yatukoze bubi lwaki owa abantu certificate nga tebasoma National Council of Higher Education yali ntuufu yakwata olupapula luno nayekubako sitamu nga luvudde mu IU okitegedde olupapula lugenda kukola nga bridge okutwala okugenda okusoma ki University naye era netako negamba nti singa onotwala ng'emyaka 2 nga nakugenda kwewandiisa olupapula luno telugenda kuba valid lugenda kuba invalid kakati National of Higher Education erina okuvaayo neddamu lennyonnyola nti olupapula luno lusobola okusaba omulimu olupapula luno lusobola okubakola lukutwala kati oba telulina kitegeeza nti Mathias Walukagga erina okusooka n'agumiikiriza nasooka n'atikkirwa oba kitegedde bulungi nasooka n'atikkirwa kubanga olupapula lwali teluli valid kutwala wa yes olupapula lwa senior 4 lukuyambako okutwala ogenda osoma certificate y'emyaka emeka mu kosi gy'obeera okolaki oba lukuyambako era okutwala okutula ebibuzo bya senior ey'omuki ey'omukaaga naye terikufuula nti oli wa senior 6 ndaterekesa bulungi olwopolo terikufuula nti oli waki wa senior 6 ate ne equivalent gyeboogerako equivalent eba na expired date ndaterekesa bulungi olwopolo walawukagga kale olwamutala ku university asome terwalina kuba na expired ki era terina kuba na renewal erina okubeerawo for life and ever awonkwagidde oba siyakwogera reality oba kitegedde bulungi bannamateeka abantu okuba ssente za Walukagga bannaye omusajja muteeka mu depression gyeyageddeko national platform kyeyinza okukola kwe kulondayo candidate omu mu Busiro East ompuliriza bulungi nemukwala nemutuuza naani ne Walukagga nemukaa tugenda kuteekako amaanyi gaffe naye 40% omusaala budde wasoboka mulamu bwensi ekyo kyakulabirako nkugambye nti osobola omukwala n'omugamba nti ogenda kukwata 40% oba 20% kyonna oba zotaddemu nti sebugenyi ataddemu akalulu eyo constituency erimu constituencies esala kuba mu constituency 3 oba segedde constituency nene national platform neetuula negamba nti kakati tugenda kuteekako amaanyi gaffe ssebo owangule naye tukusaba tugenda kukola endagaano ey'obuwandiike Walukagga ono mubeeringa out okitegedde ku byataddemu omuteekamu nika interest akaki akatono tono azomulesama tumalize Walukagga ebigambo bye bingi tetuyinza na bimalayo kati tuyinza n'okuzibya olunaku naye ngaekitusumbwa kugenda soma mu butuufu tiyabala yakola singa yali abaze yali akola certificate ya myaka emeka kuba yayingira mu gwa 8 2023 ogw'omunana yandibadde amaze n'akola nga General Bashandi ne bwe yandibadde tannakutikkirwa ebbaluwa ebaayo n'agikola kati ekyokubiri era n'abinga Haji Kiyimba on the other way Haji Kiyimba ayinza okwawula akalulu atya Haji Kiyimba alina ground Haji Kiyimba yali ssentebe w'eggombolola y'ensangi kati nafuuka Kyenga Town Council ebisanja byalinga 3 alina gula ate ne mukamyufu kana akawadde ka NRM ye message zao genda bye ya mobile money yafuna emitwalo 3 mu 8 mukamyufu akawa ka NRM
obalebe nawe Hakimu munne Andrew leka ulenza bannange abantu bali ebyo tolibala nawe ebyakamyufu nale mu kujja na gaali kusindika bantu ng'okimanyitirize naliko eyo saidi z'ebukasa nga balonda akamyufu ako oli n'abala okuva ku emu bwe yatuuka ku 10 n'agenda mu 7 Mami Sebugenyi ono si munnabusiro East tajja kumalira budde akemusula mu olaba kireko kiyimba tamulabanga kubanga kyekibiina kyotambulira musimanyi bakiyimbala kyomukuba mumufiirako kiriwo Andrew bwe yavuganya naye yafuna 10,000 mmeka kati ayikiyimba bawamaanyi ground yaba agikolaki kati so Nuupu bwebanga wuli yagala okulwanyisa ekifo ekyo nti NRM ebekitwala balina okulonda candidate balina okwogera naye mu byonna nga tumaliriza ku nsonga ya Walukagga abasinga banenya National Council for Higher Education what and what naye mu section 80 ku byakulonda National Council for individual nganze Rozio nze alina okwekebirira empapula zange nze nkwadde incident yange nze kyekituufu nze nali nzize mu kalulu akalulu ku mpapula ku documents zange kuliko amannya ameka ku national ID kuliko amannya 3 kakati kitegeeza abo abantu babiri banjawulo era na swearinga na addingako erinnya eryokusatu ku documents zange ekyo nakyo kitwala ssente kakati mu mbeera eno isi terina buzibu National Council for Education terina buzibu obuzibu mumbalooya kuba balooya balinga nga bannamawulire obwongo bubaawo anoonya embeera yona era nandibadde nsaba muganda wange Walukagga ku kyabalooya simanyi lwaki ekibiina kya National Unity Platform kirina balooya kubanga Lukagga abadde amagamba nkozesezza alaka Malaka and company advocates nakola musene zigeze balooya ekibiina kirina bannamateeka lwaki omuntu muteeka mu trauma eyo okulya bulungi lwaki omuntu muleka nasinkana kosti ezo zaki ezabannamateeka bannamateeka batasobola misango gino nga baani bannamateeka mulina mugundi naye kyenyinza okusembayo ku kino ku kya Walukagga sina Walukagga yekka bw'oba omanyi onaagenda mu byobufuzi at any level bannange mugende musome not at any level kale nga tuluddeyo kwa songa Rozio twalabako ekitagwenda mukulu Haji Badru Mubaraka Serunga ayina omu ku beesimbyewo mutabani we gwagamba Mubaraka munyaga mugati gwa bata sigenda muwagira sigenda kuwagira president we dembe mutuufu nebujo batugamba obuwagizi osooka kunga abawaka wekiba kigange kidembe lyebuli omwana nakyakkiririzaamu si amagezi asobola okuba nga Uganda bakulonde nga nabeewo mu nyumba tebakulonde yakuleeta ku nsi ekyo kisobokaolina kyosobola okukola nga nze nina muwala wange ali mu P1 naye buli waalaba ekintu kyayire agamba ajjako Museveni muwala owange kati lumu namugamba era serious P1 kati lumu yalaba ekifaananyi bwe twasinkana muzeeyi n'agamba ezo sente zolese sizaagala mu sente zange piki muwalawo owange yasiga obukyayewe butyo kakati omwana okwawukana ne taata mu byobufuzi kya bulijjo nga yesimbyewo muwala wayawukana ate nembyobufuzi okombuulire ate omwana asobola olabayo omuwala wayawukana nembyobufuzi kugambye omwana okwawukana taawe mu byobufuzi kya bulijjo it's a bit normal osobola okuba politics ono kambabule tulina omubale nnyo n'abantu mubayigirize politics kyeki abantu abamu bamanyi ebyobufuzi byakujja buzaawo kukuba katemba okugenda waka naye politics asalawo 10 ku 10 ku gwanga engeri gyerina otambula
bw'otunuulira ensi toddamu kumpa dakiika 2 bw'otunuulira ensi zonna ezoonoonese ezisinga obungi zoonoonese lwa nsalawo mbi mu politics omuli Libya omuli biki kakati because of time taata wa Munyagwa ekisooka yali mulwanyi bibamu kubakuba munne ne Mzee Museveni bibalwana kakati ye amanyi nti oli senior we n'alaba obusobozi nti omwana wange anaasobola okuyitamu ekituufu kiri nti Munyagwa tasobola katula kitasigala ku Mzee Museveni kansoke nzeko mukuwumulamuko wemala nzije nkuwa obudde nga bumala ogere ku nsonga eno tugendeko mukuwumulako nabakyatwekumiddeko program Receiving Board meza ya bannamawulire njuki mu dakiika 2 ensonga ya Munyagwa okwogira president isooka twalaba kono bebekolo yayimirira n'awagira president Museveni nga kitaawe naye ali mu kalulu akalulu ako kajjukira bulungi bidande essali ensonga ze yawayira mulabamu naddala obuvumu okusigala ng'akulembera eggwanga lino n'ava ku kitaawe kati ensonga ya taata wa Munyagwa kiyinza okuba nga mutabani wabadde tamubeeramu ensonga y'okumubeeramu ndowooza ogitegeera tamwokyayo abadde tamufaako nga tamulabawo tamu obuyambi nate nga ku sayidi ya muzeeyi ayinza okuba abadde akola ki abadde abituukiriza olwekyo n'afundikira nga obusobozi nga tabulaba mutabani we ekintu ekipyono kyaleese kyembadde simanyi nti muzeeyi yalwanako ne muzeeyi nakyo kiyinza okuba nga kibagatta naye ebiseera ebisinga tulina okudda mu morals za famire omuntu newaba nga takulabiridde newaba nga abeera wa musaayiko muhoozi terina lunaku nalumu lwasobola okukera kumakya naava mu kitaawe oba kitegedde newaba nga ayagala entebe y'eggwanga newaba nga ayagala kitasobola kukola ki kumuvaamu so nolwekyo ebintu bino bisinga olina omuntu nawabeera mulungi ate naye famire kintu kikulu nnyo omuntu akuzadde okuva mu ntumbezi nga musaayi gwo tekyetaaga mukola kintu ekyo bwana Hakim njagala ensonga 2 nzewe njagala nvireyo ddala ensonga ya election violence oba bwetulaba obutabantu mu kalukano eno n'ensonga ya Munyagwa zonna zigattewamu sokedda ku nsonga ya Munyagwa muganda wange ono ayogedde n'agamba nti ayinza okuba ewa taata abadde talipootinga bulungi ekiyinza okuba nga kituufu kubanga mwana Munyagwa avanyuma nakutwala abadde mulwadde nenspeninga miliyoni 7 mwana Munyagwa yagamba nenkujjanjaba n'otasobola kukola ki ekyo mbadde sinnakiwulira naye nange video nabo aba ayogedde ekyo kyekyobusiru ekisembayo there is no price you can give a parent anti abalaga abantu abagamba miliyoni 7 zikole ki ojjukira ebintu bijja mawulire miliyoni 7 kiri wadde obulamu nanti Munyagwa alaba nga kino kimukuba anti kimumwira omusajja osanga abadde yetegese Munyagwa mukaba agenda newaba nga yagenda osemba kyamukubye tekinawo kimukubira nga olaba ekyakuba bidandi ekyakuba bidandi Munyagwa kyosanga tyali kyogedde Maize Munyagwa sebo musomesa wange yansomesa ku Kigogo Mixed wali ko Bombolo sebo yali musomesa yamusajja musomesa wa mathematics Mr. Munyagwa ne Mugabisambwe bali baticha bani musajja wadda so mumanyi nyo mwana Munyagwa muganda wange nakati ekyakire osanga tyandikirese naye engeri kyaze mu public But Munyagwa banga lyamaze yaliko meya wa Kawempe n'abeerako mu parliament kyaba bali tamulabirira bakyato yasebo muba kubajjira bana itata mbadde mulabirira nafuti n'obukadde nsaavu ne mujjanja baya badde mulwaddi abalage kusanga tyanti kyatudde yakyatudwa mbeere eyo naye nze taata ne munenyamuko nganze nti nyoba n'abamwogeza yabadde asobola okuba ku mukono n'abeerako n'asirika n'omwane baloziyo wano taata kadawe n'areemu oziyo mukyala wo olina waka omugatappiro wesima ku bubaka bu palamenti oli wa emi walukago mubuliza yadde omukubira ki
Toli wenyipi. Wata penale. Tokubya alukako mumulira. Ala alizo kamukobira kisimu kubye. Mwembe bwange. Abamanya balozio mukyala we. Gosona yoko piro ngamusona bili. Asoka ku matena wagoma no sigara ngo mu trust. Omanyi bano bakimba ine ekintu kibagezaako kwagarozi. No, ate mukyakugambako. Ababbi bano mbamanya ababbanga mu bitundu bino binnamuŋŋoona bikyebe kasubi. Omubbiri mu ababba omusajja nga bamuseekesi. Rozi ogenda tulimba. Lero tulimba. Kuwa kintu kijjamu kalegera maaso. Omubbi lumu ababba bano ababba ekiro saa 9. Bw'ababba omusajja nga amuseekesi amukuba kati omubbi amala akkirira. Oyo namugamba nedda omukubye ku mutwe naye neno nina wallet erimu emitwalo nga 5 omubbi yakomawo n'akuba oli n'amutta busi kumumalawo. Kakati bano kibagezaako okwagala okukola. Singa bakubye munyagwa kati bano bamaliriza. Kale nale bakubye munyagwa. Amaze mbadde mmaliza babukidde obudde bwange. Nze sijja kukimenyawo taata nsigala munenya nti obanga nze nagamba mwami tebumenya muzadde ku kyonna kyongamba naye era sebo obusira tebugambangako nti oliweyo omuntu obagamba sooka okwekanga nnyo omuntu wo niwaba bamunoonya babbi bajja bakunoonya abasajja batemu bokutwala mukyalo n'akuwaayo yawuuyo ayekwesaawo omulabo ekyo ngogamba busira mukikiza kimweyo omwebaza kuba n'ogwo omusango abagukuwa tema mwami Sebugenyi nze taata mugamba abasa omuntu osako bakona banga kwali alaba nti omundi omulala ofuna ng'omuntu nga nagamba siwagira bya bufuzi naye nfuna omwana wange nga abingiddemu olonja biwagira naye tovanga mu mwana wo oba omuntu wo okusegere mu mbeera efaana bwetyo akanga buserisi violence nalabye mwami Kyagulanyi yabadde ebundi bujjo abantu batambudde n'okulwajjo mu mirembe baze ne batambula ne batuuka mpaka ku venue poliisi nga weeri n'amagye tewali gwe bakubyeko tugamba nti eyo embeera gye mwalaze olunaku olw'eggulu nyo waliwo omwana gwe bakubye omuggo yamulabye ku shero bagabadde mafuta kyai kabadde mukaira nga omanyi kamusana kabiremu tabulamu naye nga okutwaliza wamu twabawadde credit kweki kye bakoze ekyawa ekyemboka ku kino eyeri tugivumirira emboka yanyoka fotipoto neyanyoka eggulu tukivumirira ne tugamba kino kyebabadde mu bundi bujjo nti babalese abantu mu mirembe era ne polisi yatuuse okuga kyatandikidde kwegaba ne mulaba bujjo polisi yekola effujjo tutuli ba mirembe naye webanga batuwese tutambula mirembe tutuuka ku venue yaffe nga teri afunye buki buzibu so tulonda okukutira okusaba bakumaddembe nti no campaign si lutalo muri bannayuganda naffe tuli bannayuganda ffe bawanayinki ate oyinza okukuba omuntu omuggu nga tomenya kwanti oyinza okuba na waluganda lo so tusaba mugende mu maaso n'okukuuma emirembe nammwe nga muli nti mwe mugikuuma temuteekawo mbeera yakuba obanga oli takulumbye kuba nti ayagala kutuusaako bulabi baleke batambule batuuke ku venue yaabwe ebintu bitambule emirembe nyo kimudakikemu akalu katandika bulungi naye majja mubaamu ebintu ebirabikiramu twali wano ali lwakutano lero lwa district but one nayogera ku nsonga za minisita Mao yategeeza nti akalu kano tekagenda kuba mwadde n'okutataganya tekagenda kuba mutiya gaasi omugagga yali ayingira Nakawa oba Kyagulanyi linnya lye totya mugagga naye bagamba tayokya onoweza osoka omuleka yali ayingira Nakawa yayingira mutiya gaasi yayingira mutiya gaasi omuyitirivu era nawe yali yafulumira mutiya gaasi bwe yali ayingira Fort Portal n'ebitundu ebiddakaawo era nabo waliwo kalumanywera oba ntegera ka bulungi so
tusaba ababyokwerinda tukendezeeko naddala ku nsonga y'akalulu katambule nga kalina okuba kati kabere ka mirembe okusaba mu kalulu kano saba tosiibudde ojja kudda olulala oba okolo tv eyiyo kyenyala nakusaba mu kalulu kano kumande omwogezi wa polisi mu ggwanga yagamba nti abamu kubakuba abantu emigge omusajja yalabikirwa mulenga kuba abantu emboko polisi temumanyi kino nkiddamu ab'ebitongole ebyokwerinda ku sayidi yonna oba oliwo wagira opposition oba wakala bw'oba oyagala okukola ekintu kyonna mwambale uniform muleke kuwuttula bannayuganda miggo nga mwekwese kubanga ekintu kino kyemukola omulabe w'eggwanga agenda kikozesa atandika okukuba abantu embooko ajja atabangula eggwanga nammwe mwennyini lye mweyagaliramu temujja lyeyagaliramu mukama abatukuumire 31 tuli oludi Kampala olwana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 
tugera kodi Kampala annual national prayer day yomundi ogwo 19 omulama guli bigambo ya luzungu oluganda kuvude mbalamuzi ekyomukaaga 16 leka tuyise wakala nkabusho nga saka mu mutubere ko di Kampala Bishop Kigana agera tukulemberamu katono nnyo kampisako kano katono nnyo ko mwale yafanana Lugwa Faustine ero wa Shima Runs mama we abebaza nnyo naddala abali omukuzeeka mwebale nnyo mwebale naddala kubeerayo kale Hakim Sibula mu seconds neyanza nnyo neyanzege muwamise bugenyi ne management ya KTV okubanga munange amunkyazizaako wano nakwaleero mbadde mutuufu sijjanga mwebale nnyo mulagirirawo era nja kusaba n'omundi omulala tujja kubanga tuli ffenna kunabanga mukama akkiriza nze Hakimu Biru nemujjanga nje kulayo omusumba Pastor Peter Sematimba wali nyawa yafuna empapula ko super bishop je yatandikira mwebale nnyo abawaddeko mweka ne subject ejja tusuba olafu overnight ate nga 3 tugenda kodi Kampala ya secondary school olwe Sunday no tulina Thanksgiving Sunday wano ku Center Focus Center Emengo Kisenyi mwebale mujje mu bungi tugera kubeera wano Center Focus